Nze Lt.rtd Sulaiman Kalibala Salongo mulindwa Kayukiyuki. Enamba yange mu majje eri yakumpi nnyo RO 4130 Lt.rtd Kalibala Sulaiman Kayukiyuki. Budde bwali bucha kumacha olunaku olwo sawa nga 10 nga Museveni avaayo. Foreign nga yakabite twabera ku foreign sawa 10 ez'ekiro. Foreign emigo givuga. Foreign aye kunyamu emigo. Emigo gyaki. Mama eri twalinga nsolo. Oli ajja kugamba foreign asanga ndakubobuga foreign. Ninya pana sikia foreign. Twali twaguba emigo nga twakubwa emigo ekyo nkubulira. Oli wasanga wakuba. Bakubye ku mutwe yetu batukuba emigo abanyankola bakuba abola. Bamanyire nti ne bakuba akakundi kafe bali bakataka mutiwo. Wantu ya mutiwo songa mbele kwa gadi. Wantu mulwana songa mbele musonga wali awalirole bazi parkinze. Anti mundu nakulika ebyokulwa nse box byamasasi biriyo. Nga tukawali tatate olibise zalinga tata. Mukutula waya ulubali tubagobe baduse mukutula waya nga kyaka kutegula mwe muleka zivuga bagamba kwenda twalekanga zivuga anti bayinza tugoberera bana abasikade ku mutulu bagoba misinde fe ole twategudde nga tugenze anze mbera mundu ani omu nga tumara mu ibanga kwedi kwota awo omwaka nga ngumalamu mumundurani awo yali edipota ilikoba na abasirikale abakulu bonna nga bali awo kuva ku Museveni basalimu saleba obo tumwine yali badimini batabani abo nabo muli abo nanga bali dawa kwedi kwota netandika kakala byatandika kulwana batuleringe mundu sumulule mundu obudde ngabo okuva ku macha sawa nga 10 muli fungua muguu funga paka sawa 12 zologu nenga tuwalika dwako kakombe dwako kati wabaawo bajje bagenda okuba ne bajja mu training awo ne balondayo nga 10 gwe Kalibala wewe mugono gwe gulonda pa baba yisako aya twende mugenda nga basibe mugenda nga babbi nga bagenderi baba wewe mundu je bakuwadde eri mu amasasa 2 demu 2 oderi wo piga muntu era bodda nga twenda go okubye kiboko kati abaali batalina mundu nga tulina ebiti ebiti ebyo twabikolange mundu ne tubisala wano boti n'osala neno n'okisibamu ekyayi kakati gwatalina mundu ebyo twakolangako training nebyo twabanga bajjeyo gubalonze ne baba nti ono atandise okufuna obujanja bw'emundu bw'okulwana nga bajjamu ne bagamba gwe Kalibala Musa gundi aya twende ogenda n'ekiti kyo tugenda ku muliro abasajja bazze tugenda ku muliro kakati sulo Kalibala tofunye mundu ekibundu kyogenda nakyo kine ekiti kyo ogenda nakyo era bagamba songa gwe nawo okwata ekiti kyo n'osonga nakyo kwegamba kuteekemu vumu songa bawoza songa mbere n'osonga n'ekiti kyo ng'okikutte bwoti batukende tandika okuvuga songa mbere Katonda nakuvaamu n'osuula ekiti ekyo oyinza obutadda bw'oba okomyewo kiba kukola gwe bakuyita muwoga gwe oli mutiitizi bakusiba no bakuleka mu mabuusu kubanga bakujeri nga balaba okamirise osobola okusonga mu lutalo naye ekiti okisudde bagamba woosuulira ekiti ekyo n'emundu ojja gisuula era abaana bangi basuulanga emundu ne babasiba kyansembi abalala ne babakuba akafuuni eri yali tezanyirwa buli omusango okusalawo nti kino kafuuni bannaffe bangi bagenda mu kugenda okulwanirira eggwanga naye ate bo ne bayitiramu awo bw'abanga olinamu omukono ogw'obunyazi ogenda okunyaga lumonde ne bakusanga n'omumonde akakumbi nga kakulya tetwalinanga amasasi ga kwonoona Bw'anoonya essomero
bw'oli n'ateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Atrabo mulungi tukwaniriza nnyo webale kubanga otwegaseeko nate onaku olwaleero. Twalagaana nti tujja kujjanga n'abazirwanako bakadogo n'abatali bakadogo naye abeetaba mu lutalo olwaleeta gavumenti eno mu bukulembeze. Tuwayemu tukubaganye ebirowoozo olutalo luno lwali lutya, lwatambula lutya okutwaliza awamu. Ekyo twalagaana nti akanyomero kano tujja kubanga nako buli olukedde. Abazzukulu abaana bonna bataata baani bongere okumanya olutalo nga bwe lwali. Kyeki tukoza bwe tuti nti tulabye ebitabo ebiwandiikiddwa, tulabye aboogedde ebyafaayo, naye abasajja bano abaleeta gavumenti eno mu kulembeze naddala abaali eno wansi mu kulwana tetulaba we bawandiikiddwa, tetulaba we baba recognizinga nti baakola obutaweera okusobola okulaba nga nabo balina ettaffaali lye baateeka ku gavumenti eno. So ensonga lwaki naffe twakwatibwako ne tugamba nti ebyafaayo biteekwa okuba nga gye biri eyo naye nga bisirikiddwa. Ne tugamba nti katubanoonye bajje tuwayeemu batubuulire olutalo nga bwe lwali. Omulundi guno neegatiddwako omu ku abo abalwanyi. Erinnya ndiwulidde ebbanga bangi bendeese wano nga bagamba noonya ku musajja oyo nti omusajja oyo alina ebyafaayo bingi eby'olutalo olwaleeta gavumenti eno mu bukulembeze. Nkimanyi nti wooli kati obuuza ani oyo. Erinnya Kayukiyuki tuzze tuliwulira, fe Akayukiyuki tukamanyi. Ewaffe eri ebusoga Akayukiyuki tukayita kapanga. So mwami Sulaiman Kalibala erinnya eryo muzze muliwulira. Bwe baanikira eminga Kayukiyuki gwe ndi naye olunaku olwaleero gwe tugenda okubanga tuwayamu naye atubuulire naye olutalo yalusanga atya, biki ebyo byatasobola kulekayo nga tatunyumirizaako ebyali mu lutalo olwo. Bangi obutabo tebabuwandiise, so ebyafaayo byabwe bwe bagenda nabyo. Yensonga lwaki tugamba nti katubireete wano naawe osobole okuba nga oteekako buteesi bwoti n'owuliriza ebyafaayo eby'eggwanga lyattu Uganda. Lt.rtd.Kalibala Sulaiman gwendi naye nsanyusa okulaba. Afande wambo nange taata nsanyusa nnyo okusinkana wano. Wow. Nange okujjako mu studio mbeeko ettaffaali lyennyongerako, mbeeko benyumizaako bannange abataali mu lutalo muno, n'abaana baffe bamanye nti twasobola okwetaba mu lutalo kubanga kati tulina abaana agenda n'akubuuza n'agamba taata bagamba mwalwana mwakola ki naye kiki ekiraga nga mwalwana era kiki olinawo. Ekintu ekyo tukwasa ensonyi naye kati oli omwana bw'anaaba nga waali asobola okutegeera okulaba ajja kulya ebigambo byennyumya kubanga bo sikwatibwanga mukisa kutuula nabo ne bagamba kino kyali bwe kiti kino kyali bwe kiti kubanga kati abaana ennaku zino kati ate baagala kugamba nti batusinga. Omanye ennaku zino bo balowooza nti bamagezi mangi be balina amagezi kakati bw'omugamba ebyo agamba naye muzeeyo ndowooza alimba. Naye kakati ebintu bino twetaaga tubinyumyemu
ensi yonna eggwanga libiwulire gye twayita tetubinyumya mu bubi wadde tulinamu ekinyiizo kyo tukirina nga ffe abazirwanako abasookamu naye tunyumiza abantu baleme kuddamu kuleeta butabanguko mu ggwanga lyaffe obufaanagana ng'obwo. Obutabanguko obwo bwatusuula wala nnyo naddala nga ffe abantu b'eruweero twayisibwa bubi naye erinnya eryange nze Lt. Sulaiman Kalibala Ssaalongo Mulindwa Kayukiyuki. Amanya geego amanya nina agawerako. Enamba yange mu magye eri yakumpi nnyo RO 4130. Lt. Kalibala Sulaiman Kayukiyuki. 4130. Nzaalibwa Bulemeezi wano kati awamu bwe mutandise okutegeerawo awali faamu ya muzeeyi Museveni president w'eggwanga ku kyalo Ekawumu. Ku kyalo kwali kikyalo kwenzaalibwa era ne faamu ye kweri ku ttaka kweri lyamuguzibwa bakitange ettaka lyaffe lya jjajja we tukulidde awo era nange wali amaka gange kumpi awo we nina akasisira ke nateekawo kuba era oli akalaba akanyooma kubanga embeera era yeyo gye mundabiramu. Ninawo akasisira kange awo ku kyalo Kawumu era oli yenna aba neetaaze Kawumu awo wendi we nazaalirwa. Nazaalibwa omwami omugenzi kati Mwalimu Alhaji Amin Sempiira kati mugenzi ku kyalo awo Kawumu era oluva ewa muzeeyi wange oddako wa muzeeyi pulezidenti. Nenzaalibwa ku Kaalaawo Ekawumu. Mukadde wange omukyala naye kati mugenzi ye maama atazikawo Zaamu Nsonyiwa Namagembe. Namagembe ye mukadde omukyala. Kati ku Kaalaawo wembaira wempangaalira era bwe nawumula amagye nempumula namala olutalo ne tweyongerayo yonna eggwanga ne tuli buna. Kati ne kinkwatako nnyo okuba nteeka okuwumula okudda ku kaalo Amatendo Kawumu. Ne nsaba bekyali kikwatako nenyiikira kuba nasabanga ne bagaana n'okunsibako ne bansibako emyaka egyali giva mu magye. Ng'osaba ove mu magye? Naye nga bataddewo okugamba okukkiriza okufuluma okuwumula nga bataddewo obukwakkulizo bwateekako obukwakkulizo naye nga pulezidenti yakkiriza abawumula bawumule naye nga basooka kukebera nnyo n'ogenda mu kasengejja. Naye bwe nagenda nange nensaawo nti kyenkoze kimala. Bagamba kanva enkoto naye ffe kuva enkoto tetwalina kye twali tufunye naye nga Abaganda balina olugero lwabwe nti kanva enkoto byoyokya bikoze ki biyidde oba obimazeewo. Naye nze okuva enkoto nasiima busimi nveemu olw'ensonga nali nkooye ate nga sina kantu konna ke nina mabega. Nagenda mu lutalo nalekayo obwana nga 2-3 nga sibulina we bubeera kati nga nina okudda emabega ngene ntegeke abantu abo banaabeera. Kale tujja kutuukayo afande otubuulire kubanga omulwanyi nga ggwe omuntu ayinza okubuuza n'agamba nti lwaki oyogera nti tolina kye wavaayo nakyo okutwaliza wamu. Naye njagala tutandikire ku kuyingirako mu magye. Gwe oyingira otya amagye era ki ekikuleetera okugamba nti koyingira amagye oba olutalo oba obuyeekera buno bukusanga waggwe n'osalawo n'ogamba nti kobuyingire? Neeyanziza nnyo mwami Kisubi. Obuyeekera buno twabuyingira nga twesiimidde kubanga abamu bagenda ne batugamba ne bagamba bannaabwe omusajja oyo pulezidenti Museveni yagenda nga akwata abantu kati nga ffe abaasooka mu kintu kyetuwakanya ate mu abakiwuli obuwulizi ate ne mukikkiririzaamu. Nze okuyingira kwange obuyeekera saali musajja nagalale nga omuntu bwaga nti oba yali awo nga talina mulimu nti nagenda kunoonya mirimu. Obuyeekera bwatandika 80 ffe nga tubuwulira mpola mpola mu bikyama. Nze okuyingira kwange obuyeekera nali mu kyalo waffe navaayo
mu biseera bya Amini we yawambira abalamu emyaka egyabalemu bwe yamala okuwamba bw'ati nze ne nyingira mu kibuga. Bwe nyingira mu kibuga nali musajja alina omulimu ogwegombesa, nali musajja makanika nga nina workshop enajja nankumbi awo wansi mu kikaawo bw'oba olinnya najja nankumbi awo nga wenkolera. Naye olutalo bwe lwatandika ekyasinga okumpaliriza okugenda mu nsiko mu buyeekera naleeka abantu bange ekawumu awo ku Kaalamatendo kembanyonyodde. Waliwo jjajjange omugenzi Kayukiyuki oyafiira mu lutalo n'abalala. Kaakati olutalo bwe lutandika abasajja abo bwe twayitanga erinnya ery'abakyoli kubanga lyali lyabakwata banansonyiwa abawulira. Naye erinnya lye twabayitanga abakyoli nga tubayita bakyoli abanoothana bonna nga tubatwalira wamu kubanga baali bakoze ekikolwa ekitali kirungi. Bwe baatuukanga mu bitundu nga batta abantu bonna baba basanzeemu. Ekyo si kyakuwaayira era nabo abakiraba abakiwulira n'abakikola abamu abakyaliwo bakimanyi bulungi. Kaakati olutalo bwe lutandika ngenda okulira ng'eka ewaffe gye basookedde gye batigomya ku kaalaako akalungi kawumu ke muwulira. Kyampaliriza ogenda ku kaalaako ewaffe nasobasoba mpolampola. Wali ebiseera tuwali ntambula okuva ematugga wali nga bw'oba ogenda Semuto kyekitundu ky'Essemuto eyo oyinza kusobasoba n'ogenda ng'oyita mu bupanya n'okuba nti kitundu kyakumpi nasobola okumenyamenya ne ntuuka ewaffe ekawumu ku kyalo kawumu. Bwe ntuuka ku kyalo kawumu obudde kawungeezi natambuza bigere nemba mukoowu. Naye bwe ntuuka kawumu nali naakatuuka bwe nti ssaawa nga 2 ez'ekiro abasajja be bayita abayeekera ne bajja. Naye nga jjajja yaŋŋambye edda yaŋŋamba muganda wange oze yampitanga muganda wange Kalibala oze nti naye ne waffe tulinayo abagenyi be twafuna tetunnategeragana nabo bulungi naye buli muntu ajja ku kitundu baatugamba alipootinge. Jjajja ne mugamba essaawa nkooye ntambuza bigere okuva eyo gye nvudde. N'aŋŋamba nti naye tiyina ngeri oyinza okuba ng'oli wano tuba tuli wano oyinza okuba nga bwe tuli wano bwe ne bajja kati bo baategedde dda nti okoze otya waliwo omugenyi azze wano. Akawungeezi ako ziba ziwera ssaawa nga 3 omwaka gwe sikyajjukira bulungi bintu byadda. Ngenda okulaba nga batuuse mu ddiiro lya jjajja nga bampita omugenyi nga babuuza omugenyi azze wano aluwa nga neeyanjula. abayeekera be babuuza oli wammwe ndi waffe awaka ewa jjajjange era we nava okujja e Kampala eno nga sinafuna bwetwaze maka gange nali nkyali. Jjajja nga ŋŋamba waayi muganda wange nti wangi jangu olabe ku bagenyi bano ate naawe oli mugenyi nekubona abazze. Ne babuuza jjajja ne bagamba omugenyi ono omuyita otya yaani? Jjajja n'aŋŋamba wuyo musajja mukulu yeeyogerera Lubaale wo tasamirirwa Lubaale tasamirirwa Lubaale w'omulamu tasamirirwa. Abasajja abo kyenjjukira obulungi kwaliko Afende Sale kwaliko chairman twamuyitanga wa defense nga ali ku kitundu kyaffe okwo nga Muzeeyi Peter Masavu. Musajja oyo amanyiddwa nnyo mu lutalo. Be bamu ku baana yinki abaasooka mu lutalo ne taata wange mwalimu omugenzi Haji Amin Sempiira nga be batuwaliriza okujja okuyingira obuyeekera. Naye kati oludaku olwo taata teyajjirako Muzeeyi Peter yajjirako naye mukadde wange kubanga era tuli mu kitundu kyekimu. Muzeeyi Peter n'abagamba omusajja ono wano we waka waabwe bamuzaala. Muzeeyi Kalibala ono yazaala kitaawe omusajja ono era tubeera naye tukolaganira wamu eyo mu nsiko olwo nga bagiyita nsiko ye Sempiira. Bagamba ono mwana wa Sempiira nti kaakati ssebo ozze mu kitundu kyafuuka kirala kipya ozzeemu oyagalamu ki era okimye ki era ovuddewa ozze otya? abayeekera be babuuze ebibuuze. Bw'ali ewaka ewa jjajja ali ewaffe ewa jjajja wenkulidde
Nensoka nsekamu ne bangamba muzeeyi tuwandise se. Ebintu bye tukubuuza bya makulu. Twagala tumanye ovudde Kampala. Kampala badde okolayo ki ne bagamba nina omulimu nina workshop nina garage eri awo nga ku Topaz ku Arizona simayo bagu wamanye ebbala eyo nakati ekyaliwo naye simayo bayafuuka ki bala eri awo ng'olinnya najana nkumbi awo wenkolera kati okimye eki ne bagamba nzize kulaba ku bakadde bange jjajja nzize kulaba ku bajjajja ne bagamba ozze kulaba ku bajjajja nti ozze naki ne bagamba sirina era ntambuza bigere eno tekyali ntambula ejja ne bagamba ekikuweese kukola ki ne bagamba nzize kulaba ku jjajja kati oluvannyuma okola otya ne bagamba nja kuddayo kubanga ebiseera byali bitabuse jjajja yampita yantuma yafuna omuntu gwatuma baali bamaze omunyagako ebintu byonna awaka naye bano saabagamba nti nzize kununula bintu bya jjajja kati olwo ba gavumenti be baali babba abantu abasirikale ba gavumenti baali banyakula abatali bayekera wabula abasirikale ba gavumenti buli kibasanganga nga bakujja nga n'empale bajambula kakati bano saabanyonyola nti nzize kununula bintu bya jjajja kuba jjajja yampita nangamba batumazeeko ebintu byonna babitutte ate ffe tuli abasirikale naye batuyise tugende kugombolola essemuto tugyeyo ebintu byaffe abasirikale be batutte naye bano saakibagamba nabagamba nzize kulaba ku bantu bange ne bagamba ogenda kumala ennaku mmeka batuwange ennaku gwozze ng'omugenyi ogenda kumala ennaku mmeka kubanga omugenyi abaawa nnaku naye mbagamba ngenda okumala ennaku nga 3 ng'oli wano nti kale oluvannyuma okola otya oluvannyuma nzireyo era bwake akawungeezi ako ne bagenda ne bagamba nange ne bampita Kalibala omugenyi waffe tusanyusa okukulaba naye bw'obanga ozeeyo omumwa gutungeko ewuzi ne bankola bwe bati omumwa gutungeko ewuzi tosamwasama n'ebintu nti nalabye abantu bwe bati ate afende sale yaliko naye saamuwanyira mu kiseera ekyo nti yali afende sale kubanga mu kiseera ekyo yali mu kifo kya muzeeyi Museveni muzeeyi Museveni ng'ali Sweden n'abalala kaakati bwe mmala ennaku 2-3 enkeera nenkola omulimu ogwandeese negenda kugombolola abantu bonna baali bagenza abatali batiitiizi ogenda okununula ebintu byabe banyaga ebintu bingi nnyo ebyo nebyo n'ebintu bya jjajja baabitwala yalina engoye z'abakyala be ezagulwanga Simooni yalina abakyala be nga bakadde emyaka giri egyedde engoye ze baagulanga mu sente ezo omuntu bw'omugamba Simooni nakati abali ku muleme guno bw'omugamba Simooni tagimanyi bangi tebabitegeera kakati nenkwata n'entambula enkeera nengenda kugombolola essemuto ne bagamba bannannyini bintu ebyanyagiddwa nga babiyaawo maaso g'eggombolola waliwo omwami ow'eggombolola yali mukyala sikyamutegeera bulungi ndowooza n'okufa yafa nebyo ebintu ebyo nabyo n'abasirikale baali banyaze abatabikukusizza ne babiyiwaawo ne bagamba kati twagala abantu abanyagiddwako ebintu byabwe mujje mulondemu ebintu nze nali omu kwago nenyingira mu lujja wali nenondamu ekanzu za jjajja nenondamu egomesi zinali ndabye bulangiti zinali ntegeera kwegamba ebintu bwe bityo ebimu nembifuna ebimu saabifuna manyi abasirikale bo balinga nsenene bwebagwa awantu abaali balabe ku nsene oba enzige tizirekawo omuddo tizirekawo ki kwegamba abamu abalina amagezi babinyaga ne babikukusa ne babitwala twasangawo ebimu nekimpaliriza ebintu ebyo nembiyoola nembikuŋŋaanya nensiba omugugu gwali munene nenguteeka kagaali nenzira ewa jjajja ebintu ebyo nemudizaako ebimu nzikiriza kulyemuko ekimuli awo nti ate basirikale ba gavumenti be banyaganga ate ne babitwala kugombolola ani abitwala kugombolola nga bamaze obinyaga ate babayite mu binone neyanziza nnyo mukulu Kisubi ekibuuzo ekyo abasirikale ba gavumenti abaliwo mu kiseera ekyo be banyaganga ebintu by'abantu abasirikale abo okutwala ebintu by'abantu babayiwanga ku magombolola nga webakuŋŋaanira ne bavaawo enkya oba ekiro ne batandika okutambula mu bantu bagenda babakuba ebiggo babanyagako ebintu bavanga ku magombolola nga webabakuumira
kati era ebintu so banyaganga nga tebalina na gye bagenda bitwala nga banyaga ne bagenda ne basuula awo si toyinza kutwala kintu kyo tolina mugaso awo tebakuyita muntu mulamu banyaganga ebintu ebyo bigende bibayambe abasajja abo baali bayala nnyo kyekisookera ddala nga tibalinango omuntu afundako uniform mumanye ebiseera byedda omusirikale nga ekintu kyateeka okufuna kyokka kyalina uniform nga takkirizibwa mu ngoye za leeya kati abantu abo bajja ne bafuna omunyago nga bwomumanyi batugamba edda era mu ntalo abaavangako ne bagenda eyo mu ntalo nga bagamba banyagayo omunyago kati ogwo nagwo gwali munyago gwabo nga banyaze ebintu ebyo basobole okutwalira abantu baabwe beddaabirize babeere obulungi yensonga so bwe babitwalanga kugombolola nga balondamu bye baagala kakati abantu bakola complain ne bajja ku magombolola ne baripootinga ne bagamba abasajja batunyazeeko ebintu byaffe bina titwasigaza mufalisa bagitutte bulangiti bazitutte kati wayitawo ennaku abasajja abo baba bakukwata ne babakuŋŋaanyako ebintu byonna bye baali baleese emigugu gyabwe gye baali baleese ow'eggombola yalina obuyinza mu kiseera ekyo nga tebannafuuka nsolo n'abakuŋŋaanyako ebintu byonna abasirikale baali baliwo bakyalina pulaani ne babakuŋŋaanya buli ayaleese ekintu ky'omuntu mukyalo ne bakimuggyako ne babikuŋŋaanyizaawo mu luggya twabisanga nkategedde wambadde neewuunyiza nti ate babbanga ne basikuŋŋaanya bukuŋŋaanya so n'obijjayo n'ovuga akagaali n'obijjayo gwe nozze ewajjajja nenze ebintu ebyo ewajjajja Kalibala nzeyi Kalibala bwe namala okubizzaayo enkeera kubanga twali tutambulira nga kiringa kiparati bakuwadde ennaku 2-3 n'entambula n'enzirayo naye mu kuddayo okwo ekkubo lyaffe eryo lyemulaba eryo ery'essemuto lyalingamu ebizibu bingi buli awali omuggo ekkubo eryo lya migga buli awali ekitoogo wasangangamu abayekera oba okyabulayo akatundu bwe kati bakulengerera eri ne bavaayo ne bajja mu kkubo bantu babiri olaba babiri omu ssebo gw'ovaawa era olagawa nti ngenda mu kifo gundi ngenda Kampala nva wano mu kifo gundi nti kale genda naye n'abali ojja basangayo obanyonyole bwotyo eryo nga bwe nkunyonyodde lyali lya bizibu timwali mmotoka kujjako kagaali ng'olaba kamunakamu ebiseera ebyo tibyali bya pikipiki naye nga buli lwotuuka mu kitoogo ogenda okwanga abantu bavaayo babiri nga bajja mu kkuba bagamba muzeeyo ovaawa era olagawa n'obanyonyola gy'ova ne gy'ogenda ne bagamba genda naye ojja kusanga balala era booto babanyonyola totamatama mu kintu ekkubo eryo lyali lya ntiisa nnyo kakati ekiseera ekyo ne nkomawo e Kampala ebintu mbiyitamu mangu bwe nkomawo e Kampala ne mmala wiiki emu ne nnyonnyola bannange mu workshop mwe nali naye mbanyonyola ne bagamba bannange nti nva Bulemeezi ewaffe naye ndabyeyo ebintu biringa 5-6 ne bagamba sula tubuulire ebintu ebyo tuwulira ddala olutalo gye luli e Bulemeezi naye ntula nabo ne banyonyola ne bagamba nawe olutalo gye luli era nabadde ngenze kujjayo ebintu byajjajja kubinunula bye nafunyeko nabifunye n'abayekera nabalabye naye abayekera bwe nabalabye kibansabye kiri ekintu kimu kujja kubeegattako nenzikiriza nakyo bakikusaba bakinsaba baŋŋamba oli musajja okyali muvubuka w'amaanyi tube twagala otweyungeko olw'ensonga twagala kununula ggwanga gwe eggwanga oliraba otya kati mbadde awo nkaleseeko ne bagamba nange eggwanga nabo olukati ngaffe abali mu kibuga titukyalina butuuliro kibuga kyali kifuuse gino emirimu gye twali tukola egya workshop egya garagi nga tokyasobola kukola kuba mukyali awo nti baabo nga tusiba mu misinde mu kibuga nalinga najja nankumbi awo wali workshop yange nga we tukolera tukanika benzi ne wogani ne Bedford nga tulimu ebikundi kakati bwe nabanyonyola bannange be naleka ne basikirizibwa kubanga embeera gye twalimu yalinga mbi nga tetukyakola tuli ku baabo dduka yalinga mu kibuga wano mu Kampala bwe mulaba wano mu Kampala nga bweziwera ssaawa 8 ekibuga kiba kisigadde kikalu okujjako okuwulira emmundu n'okulaba abasirikale wano mu kibuga waliwo erimotoka yali baasi ekika kyayo Lailand yali ebeera Makindye ate nange nali ninayi Makindye nga bwensula
naye nga bwe ziwera ssaawa 6 ng'esimbula ng'eyingira mu kibuga gubasanga mu kibuga nga bakwata mukwate nga babakwate nga bassa mu baasi omwo baasi eyo yatambulanga evaamu omusaayi nga babasalira omwo ababimanya ebiseera ebyo abaali baliwo omunanjulira ng'etambula emabega omusaayi guyiika guti mu mulyango gyayo abaaliwo omunanjulira kubanga ebbaasi erinnya lyayo baali bagituuma mpaawo atalikaaba era eri bbaasi mu kibuga eyo buli muntu yali agimaye ng'awulira gya nga bumanyirayirandi nga bagamba mpaawo atalikaaba yiyo ng'abantu beekweka akati be nannyonnyola bannange bano mu workshop mwe twali ne banzikiririzaamu ne baŋŋamba Kalibala kyoyogero kikakasa ne bagamba kikakasa abasajja bo bakusabye nti bansabye ne baŋŋamba bwe mba nfunyeeyo abalala babaaniriza abasajja bano bwe nali nabo mu workshop ne baŋŋamba ogambye ote ne bagamba abasajja bali basajja balungi nnyo onabategeera naawe naye nange naye sina nnyo kye naabategeddemu naye nga muba mwogera nabo bantu balungi nnyo nga baaniriza abagenyi era ne mbagamba bannange nti bansabye bwe mba ninayo abantu kubanga banyonyola nti tulina workshop yaffe mutulimu abavubuka bangi nga omanyi wano mu Kampala workshop ate nga twali tunyigirizibwa nga tetukyabeera mu workshop tukyakola tuli mu kudduka kati ne bansaba ne banga nti bw'oba olinayo abantu abalala ng'okkiriza kye twagala komawo n'abantu abo era otuwa ennaku zojja okuddiramu ekintu ekyo kyankuba ne bagamba mbawe ennaku nti muzeeyi bw'oba onodda twagala tumaye kubanga ekkubo fe tulinamu abantu baffe abaaniriza abagenyi omuntu amala gavujja eri najja ng'ayingira kkubo lino okuva ematugaawo okujja Bulemeezi kaakati bannange bwe bannyonnyola ensonga ezo bangi kubo ne banzikiririzaamu naye ne baŋŋamba Sula otuwa bukakafu ki nti abasajja abo oyogedde nabo ne mbagamba nze ne muntu mukulu ate eri gye nva ye waffe natuuse waffe ne njogera n'abakulu abo n'abalabye enfaanana zaabwe gye bafaanamu batambula bwe bati tibambala yunifoomu bali mu ngoye za bulijjo naye ne bankakasa twagala abantu oba oleese 10 oba oleese 20 kasaga okufuna engeri gye bayinza okubayisaamu era ne baŋŋamba bati bw'obatuuse Matugga sooka otambule weka ogende we tujja okulagirira wojja otusanga tetukima abantu abo kati abanzikiririzaamu nga omanya abantu abavubuka babeera n'olwali akati abamu ne bagamba Sula tujja kgenda nze nja kgenda nze ngumye nja kgenda njagala ngende nkwate ku mmundu njagala ngende nkwate ku mmundu ng'emmundu bagiyita kintu kyakuzannya era boogera kwatako boogera kukwatako ngende nkwate ku mmundu ne mbagamba bannange kyagala omuntu nga mumalirivu abasajja li bangambe twetaaga omuntu nga mumalirivu nga mugumumu ekyo kyagenda okukola ne bangamba kati tukola ki wano tetukyakola tusiba tudduka misinde wano duka yalinga duka baabo nga yalinga baabo kakati nze bwe nakitunulamu eno mu Kampala tudduka tuli mu baabo mu kyalo gye mbadde badduka bali mu baabo kye nasalawo ne ŋŋamba kakati bwano tukyalina kyakola nalina omukyala ebiseera ebyo ng'alina omwana wa wiiki emu nga yakazaala kubanga eri bampa ennaku 3 gwe walina omukyala nalina mukyala wange nga yakazaala okumala ennaku 3 yazaalira Mulago era bwe yamala okuzaala bwe nti kwe kumugandika ŋŋendeko mu kyalo ngende ndaba ejjajja yampise ambuulire ekizibu ekiriwo bwe nadda mu kyalo oyo ne munnyonnyola ne mugamba omumanyi nti simanyi tugenda mu kyalo nagamba tugende kubanga embeera yali mbi tetukyafuna kyakulya olwo nga nsula Makindi awo Makindi era mu maaso ga Balakisi awo naye ekikubo ekiri mu maaso ga Balakisi ekikka wansi awo ekigenda mu Nkere naye kumpi awo we nali nsula omukyala nanzikiririzaamu nagamba tugende kaakati bano bannange ne mbamatiza ne mbagamba olunaku lw'enkya olumpeezezaawo ennaku 2 olunaku olwandibadde olwokusatu ŋŋenda ne mbakakasabo kubanga omukyala tumaze okukkiriziganya ne mbakakasa ne mbagamba ŋŋenda abakkiriza
nenfuna y'abantu nga 7 ne baŋŋamba tugenda naye tugenda tutya ne mbagamba ebiseera ebyo nalina emmotoka yange mu garaji awo mu workshop nalina benzi kajambiya oba ozimanyi ziri ezidda wali wagula dde emmotoka ate nze omutwale emanye emmotoka makanika emmotoka oli agireetanga asagana aparking awo nemulema kakati n'omugamba muzeeyi tukoze tuti ate luli emmotoka tebyali bizibu nnyo nga kati weziri oli emmotoka agireka awo n'agamba n'omugamba muzeeyi emmotoka n'agamba emmotoka mwanange yannema sijja kusobola eyagala golola eyagala kufuuyira eyagala kanika olina nti mpaamu zompa nalina ebiseera bwe kikajambiya kyange abasajja bakulu abo abaana nali nabo mubantu tuyitingana baana ne mbagamba njagala enkya mu nkeere emakindye ne bagamba ate sula tuleta ku balakasi ne bagamba mbagambye njagala mu nkeere nsitula enkya n'omukazi ŋŋenda mu kyalo kati we nali nsula nali nawo muzeeyi wange taata wange omuto yeyanzijja wali najja nankumbi abakyoli abo baali banyingirira katono banzite nandeeta eneebuwe nanfunira ennyumba wakati omukyala ne mugamba tugenda muzeeyi ne mugamba naye tugenda naye naŋŋamba nange ŋŋenda yali avuga lulangalanga oyo mutaata wange yali avuga minisita bamutanga lulangalanga yali w'amagye naŋŋamba kakati bwe tuba tugenda nange ŋŋenda ne mugamba ogenda nti ogenda nti ŋŋenda tugenda naye nemmotoka olwo ebiseera byali byalandoova nga mpya ziri mu gavumenti yavuga lulangalanga kati n'agamba mujja genda naye era yaŋŋamba tugenda naye ne mugamba ate bwe tugenda n'emmotoka tujja kuba babbeeyi nnyo n'aŋŋamba kiki ne mugamba bwe tugenda n'emmotoka tujja kuba babbeeyi nnyo kubanga eri tekyali mmotoka etambula kati kumakya nnyo nnyo n'akeera n'aŋŋamba ampita mutabani kubanga taata wange n'aŋŋamba mutabani omanyi kansooke ŋŋende ku ofiisi zaali mmanga sayidi eno oba wano awo si wali hoteri nenaawo ku Nairo ku Nairo awo n'aŋŋamba kansooke ŋŋende ku Nairo nkomewo ne mugamba muzeeyi okomawo twagala kugenda ng'obudde tubuna nti nkomawo n'avuga Land Rover eyo n'aŋŋamba kubanga yaŋŋamba kansooke ntwale mukama wange ku mulimu nze mbenga atambulamu nzije n'emmotoka ne mugamba kale najja yavayo ndosanga 11 awulangalanga nirabidde we yali asula naye nga alina omuleeta awo kakati najja avuka bali tuka saawa 12 n'ekitundu baali bantuuseeko baali bamanyi bwensula basanga emigugu mazo gisoya ate emigugu ki naye na briefcase yange nga nnene waliwo omusajja omwe yagimpa yali looya w'amaanyi mu Kampala muno bamuyita linnya ligenze yampa briefcase eyo kakati nateekamu obwange omukazi n'ateekamu obugoye bw'abaana omwana oyo twalina abaana 2 olwo 3 abavuka bano bajja tugenda okwayiweza essaawa mu kitundu essaawa 2 muzeeyi wange yagenze tannadda abasajja bano bavuka ne baŋŋamba omusajja ono ajja tukwasa wano tuli ku military tuveewo wano ne bagamba kyemwogera kituufu nga tulinnya benzi yaffe benzi yange yali eri awo nga twekatira omwo naŋŋamba omwana yali agivuga tuvuge ye yali ategedde ku kintu ekyo twali naye mu workshop ng'atuvuga ng'ateeka matugga wali emmotoka zaakomanga matugga awo nga tizisala olwo oluwetaba oti nga muvaamu naye takisi zatwala nga abantu baagira nga bugizibu oti nga bavaamu kati abadda mu kikubo ekyo nga batambuza bigere zituuka ematugga nga tuvaamu ekkubo nga kalu bisi timuli emmotoka yitamu kati abasajja bano benganda nga bangamba sula tugenda kutambula bwete emmotoka mbaga nti eri tegenda mmotoka ekkubo lyonna baali bayitegamu mayini bagenda nga bayitegamu mayini nga bwe wabiwuliranga kati mukyala wange ng'akwata kaana ke wano bw'ati nga tutambulako mayiro ndowooza nga 3 ng'akoowa akaana kato kakyali kabisi ng'akateeka mu mugongo nga tukumba obudde bwe twamalawo olunaku lulamba kubanga twatuuka ewaffe essaawa 2 okutuuka ekawumu okuva ematugga paka ekawumu twatuukayo ssaawa 2 nga tukooye kati bwe tutuuka Kanyanda awo waali road block endala esembayo ng'ova eno
nga bangamba bwe Kalibala nti wayita wano juzi nti ate bano amagamba abantu bano babantuma naye nga babuuza naye nga bo baali bakimayiko kubanga n'eri ematugga gye twasookera baatubuuza bano mugenda wa kati awo message zigenda mangu ne zituuka eno nti waliwo abajja begamba mukulu bajja nga batwaza batumanyi nti waliwo abakikola ki abajja alimu naye sekuruise eyo nga tutuuka ssaawa 2 asooka batukazaakazamu obuze kola kibi omanyi abayekera si bantu bangu tuze mu lutalo muze olutalo ne babagamba wali olutalo nga bwomanyi era omuntu okutizinga alabe muli bagumu akunonyamu bwino nga batuta nga tugenda waka ewaffe wali batuuka awo nga batwaniriza jjajja atwaniriza ne bakyala be nga ngamba muganda wange okomyewo nti nkomyewo okomyewo nti nkomyewo ebintu bino n'obisobola muganda jjajja nja bisobola kubanga ne Kampala eno kyemulimu naffe eri kyetuli eri tekyali kukola kati abantu tetulina kyetubaliisa tetukyalina mmere wetugijja kati okufuna ku mmere nga tugenda eyo busaabala eyo kulwe busaabala nga kikyali kikubokubo terinafuka nga kati wolirawo nga gye tujja ku lumonda ali eyo naŋŋamba kale nali ndi awo nkya ku makya nga waliwo ajja asoobasoba chairman twabayitanga ba defense nga ŋŋamba Sula wakomyewo nti abagenyi baffe be bano nga mugamba be nalese baabo kale mwebale kujja nga babaniriza bababuuza kati olwo buzibye tukooya amagulu gazimbye tuba tuli awo ssaawa ng'emu n'ekitundu akawungezo tuzibizza obudde nga sale afende sale nga ajja era luya yajja we natuukira nga tubuuza abagenyi mwebala okujja Kampala nungi kyekiriyo nga tubabuulira ebintu ebiri ebizibu ebiri mu Kampala bagamba kale watuleeteddeyo abagenyi nti ate olwo tulina defense wakukyalo kwafaako nga tubeera awo nga kale mugira mubeerako awo sajja baali bazibu ate nga bagezi bwewatuukanga eyo nti ogenze kuyingira nga basooka bakuteeka ewammwe awo nga bagamba sooka olimireko abakadde awo abakadde bo nga bakuteeka awo bakwetegereze balabe entambula zo ziri ziti ate muli tiwali nga n'okutambula nga kaggwawo tiwakyaliga nti bagenda kutambula ku byalusimi bana banywa ku mwenge ng'ebyo byonna mu kyalo byaggwamu temuli baagala balabe bobeera nabo buli muntu ali wakaawe bwati ku bunkenke kati awaka twamalawo wiiki 2 kati waliwo taata wange nali ngenze naye waliwo taata wange omuto nali ngenze naye eganda aba mutiitiizi n'agamba ati nja bagenda kulaba ku bantu bange nabalekayo tebalina mmere kugamba bo baali bamanyi tebetugenda bwe nga tutandikirawo ekintu ayagala addeko e Kampala kati kyenva ngamba oyo defense ne mugamba muzeeyi ayagala taata wange ayagala gendako e Kampala yajja kudda naye kyemmanyi mutima gwe yali asaba kugenda nga atidde baali tebalina buzibu nga bamugamba genda naye mwagutunge kyolabye eno tokyogera nje tukuwadde ennaku 3 okomawo ddi nti nja kumawo naku gundi ne bamuta najje ne Kampala ye yali asula kibuli tiyadda kati nembeera ku buzibu eri bukiseera nga bambuuza omugenyi waffe nga tadda nenfuna obuzibu nembagamba ajja kudda kyabao ne bagamba ndowooza yabulwa ekkuba erimuza Kampala okuva e Kampala okujja okutuuka Semutowa walinga agenda emakka nga si wangu n'atadda wiiki 2 neziggwako wiiki 3 neziggwako n'agenda okuba nga bazze nga basooka bantwala nze nga ngenda eyo nkambi gyowula gye bayita Mondurani yali enkambi enkulu kyekyali ekitebe ekikulu Mondurani era kiri awo waffe nga bantwala Mondurani nga ngenda mbeerako Mondurani omwo ebbanga nga liwera nga bakomawo nabano nga babajjawo manyi abayekera kati nga bwe tumanyiganye wano tuyinza kubeera mu nkambi emu buli omu bamutwala wala era bamanya nti nze Kalibala ndi muganda wa Kisubi bayinza omutwala emubende Kalibala n'asigala Bulemeezi kakati nabali abaana be nali ndeese be nalekayo
ngenda okuddayo keka okubuuza nga bagamba abo babatwala dda simanyi gye bali teo kale omulimu gutandise kati nga tubeera omwo nga nze mbeera mu ndulani omwo nga tumalamu ebbanga kwedikwota awo omwaka nga ngumalamu mundulani awo yali edikwota eriko bonna abasirikale abakulu bonna nga bali awo kuva ku Museveni basali musale bawo tumwine yali badimini batabani abo nabo muli abo nanga bali dawa kwedikwota netandika kakala byatandika kulwana batulering emundu sumulule mundu obudde ngabo okuva ku macha sawa nga 10 muli fungwa mugu funga funga paka sawa 12 zologu nenga tuwalika dwako kakombe dwako anji entuyo neziba tulekwane muvako munyo otuyana okola naye tolya tewali byakulya tonywa tuli naye mu bibire gye tufungwire emigufungwa funga owulya miguje gye dududu nga tukuba omuguwa no naali ku eri ku hoteli nakuwulira tuli mu kibira nanga engoye zetwajja z'ennungi ezo bazitujjako tuli mu bukete tuli mu bukete fungwa mwe tumufungwira funga engoye ennungi ezo z'abakulu tena ona vana mnagani seruwale kama yangu hii we kurutu nerwa kurutu nga tonalifuna seruwale ya bakulu kitulina ngato amayebira byebulomeze byalinga bwakede nafumita ffe nakoowa nga mwetukyapira omugu netukyajinga ekibira nekifukanga wano kyaji nakaba kyaji tulieyo mu bibira omwezi negugwako nemukwata ogwokubiri anti tulina mundu kati wabaawo bajje bagenda okuba ne bajja mu training awo ne balondayo nga 10 gwe Kalibala wewe mugono gwe gulonda pa baba yisako aya twende mugenda nga basibe mugenda nga babbi nga bagenderi baba wewe emundu gye bakuwadde eri mu amasasa 2 dimu 2 oderi wo piga muntu era bodda nga twenda gokubye kiboku no mubuuza namukuba nagamba nti ono sula yankubye yamukubye kizibu mu mutima gwo olonga nafa ndo tugubye eyo yonna ne tugenda nga tubiyita mu training tuzikoze betulwana kyali ekirungi omulimu twagukola naye ng'ogukola omulimu guli oyiga twali tuyiga naye ng'ate bw'okola kati gabona otwala omwana oleeta omwana mu mawulire n'omugamba kino bakikola we bati naye ng'asoma bw'oba ogenda mu field n'ogenda naye n'omugamba kati wano olaba kola bwoti gwoba okwata kamera wano olaba kola bwoti kati naffe bwe twalinga kati abaali batalina mundu nga tulina ebiti ebiti ebyo twabikola ng'emundu ne tubisala wano bwoti n'osala neno n'okisibamu ekyayi kakati gwe atalina mundu ebyo bye twakolangako training naye bwe twabanga bajjayo gwe balonze ne baga nti ono atandise okufuna obujanja bw'emundu bw'okulwana nga bajjamu ne bagamba gwe Kalibala Musa gundi aya twende ogenda n'ekiti kyo tugenda ku muliro abasajja bazze tugenda ku muliro kakati batukanga emundu ezibadde mundu zalinga mbale nga tewali mundu emundu ze twalwanyisa olutalo zimala twazijjanga mu gavumenti mwenyini mwabo kakati sulo Kalibala tofunye mundu ekibundu kyogera nakyo kino ekiti kyo ogenda nakyo era bagamba songa gwe naawe okwata ekiti kyo n'osonga nakyo kwegamba bakuteekamu obuvumu songa bawoza songa mbere n'osonga n'ekiti kyo ng'okikutte bwoti songa mbere batuuka netandika okuvuga songa mbere Katonda n'akuvaamu n'osuula ekiti ekyo oyinza obutadda bw'oba okomyewo kye bakukola gwe bakuyita muwoga gwe oli mutiitizi bakusiba ne bakuleka mu mabuusu kubanga bakujeri nga balaba okamirise osobola okusonga mu lutalo naye ekiti okisudde bagamba woosuulira ekiti ekyo n'emundu ojja gisuula era abaana bangi baasuulanga emundu ne babasiba kyansembi abalala ne babakuba akafuuni eri yali tezanyirwa buli omusango okusalawo nti kino
kafunike kalino kafundi bannaffe bangi bagenda mu kugenda okulwanirira eggwanga naye ate bo ne bayitiramu awo bw'abanga olinamu omukono ogw'obunyazi ogenda okunyaga lumonde ne bakusanga n'omu monde akakumbi nga kakulya tetwalinanga amasasi gakwonoona paka lwe twagendera awo ndi mu mundulani omwo ani olunga abakozesa training twalinayo ba instructor ngani bava mu gavumenti ene yaliko zine yali wano mu Kampala kati gwenjukira obulungi abamu tubeera bidde abalala bannaffe baafa dda twalinayo yali akulira training wing baali bamuyita Kapiteni Emma naye oyo Lutalo teyalumalaako enkugambe baali n'amaanyi nga bo bamanyi naye Lutalo teyalumalaako twalinayo mulaba bamuyita nga kamwana abasinga abo aba training tebamalako kati ne tugenda nga tubeera mu training bwetyo eyo buyaggwa training eyasokera ddala mu NRA nalimu mwe nagendera bino biveeko ebyo kibira kyapa mugu ebyo kati nga bikomye olwo ogwo mwaka kigwoyogerako mwayingiriramu 82 wotwalira banno 82 awo 82 we natwalira abo kuba nasooka negendayo nesigenda eri nenkomawo nenja nkima bano ono muzeeyi wo tewaddamu muwulisa muzeeyi wange teyaddayo kuti eyavuga Land Rover ono eyadde oyo abaana nti okubatwala bwali buyisa abaana ne baŋŋamba sula bagenda tukwata oyo kitawo ayinza okuba mbega kubanga ali mu gavumenti nange ne mbawuliriza so oyo kati tewaddamu mulaba saddayo mulaba mulabye Olutalo tulumaze temwanyumyamu n'omubuuza kyekyaliwo yatya bwenkomawo nakomawo ate nga ndi mulala nga ndi musajja w'amaanyi nsigambika naye muzeeyi nansanyukira nnyo nanetona nangamba ebizibu ebyaliwo baali bamukute bamutumye ne mugamba ebyo byaggwa twabimala ate oli eyaddukayo oyo naye tiyaddayo kulabika naye nakati waali eka era yasikira omukadde ejjajje yatya yagamba yatya yatya kati munnange nga tugenda nga bantwala mu 82 awo nga ngenda mu training eyasooka NRA mwe nasookera yali Kasambya nga tukyapa omugu myezi gyaffe kumpi mwaka kubanga awo twalwananga tukyapa omugu ate nga tetulina byakulwanyisa balijanga ne balonda mbulonzi nga bwenkugambye ne bajja ne bagamba Kalibala gundi aya njo twende ne babatwala naye nga mugenda ng'abasibe batudusanga oluusi okuva e Kasamba eyo mujje mutuuke mu mundulani ng'Olutalo ye tugenda olwo baali mu lyogo bakuŋŋaanyanga abasirikale twalinanga enkambi ezitali zimu naye nga wabaawo Olutalo lugenda okulwanibwa bajja ne bakuŋŋaanya abasirikale nga banajja wano ku UBC ne bajjawo 10 ne bagenda ku Nairo ne batajjayo 5 ne bagenda wala ne bajjayo 5 bwe batwe ebyokulonsa twali tetulina kakati nga batukuŋŋaanya bwe ne tugenda bwe mumala okulwana oba muyiseemu buli muntu bwe tudda ne babazza ku kitundu kyabwe oluusi ne basigalayo ku headquarter ate ne babagaba awalala paka training twagimala bwe tutyo mu ngeri ng'eyo naye nga tuvaayo ne tugenda tulwana ne tudda kubanga abalwanyi baali batono ate nga muyiga ate nga mulwana nga bwe tukola ate nagambye ekyo tuyiga ate bwe tugenda ku mukolo eno mukyapa omugu bajja ne bagamba kati aya twende kegamba laba omutima gw'omuntu guli gutya onooba mugumu otya kyega nti abaasuulanga ebiti ebyo oluusi nga muyinza okubeera amatu nga 30 nga mulina biti mwe mukaaba songa mbere mwe mukaaba kyaji twakubanga ne tukaaba kyaji naye ffe okusokola tetukyaginga kubanga twali batono emmundu nga tulina atono twayinza kugenda mu Lutalo nga tulina emmundu nga 5 oba 7 naye nga tulumbya abasajja boolaba kati nga boolaba bali mu gavumenti bayita loole nga 10 ne baziiwa awansi amatugga ne bagamba aya lumba kati nga bobalabanga abasajja ne bayingira ensiko kakati mwate nga mulina miggo naye nga mugenda bana balina emundu 5 mwe mukaaba kyaji naye nga ate bye mukaaba muti mulina balina baleka bateekamu omuliro ne mulaba abagudde awo ne bagwa bamala banaffe okugwa ne mulonda ne tuzzaayo eri mukama waffe najja n'atugamba iyo ndiyo vita musijali omukulu nga bw'atugamba naye mugume Olutalo bwetyo lubeera naye ate nga tokyadda mabega kugamba nti ntidde bulemeeza olabanga okumbi okujja e Kampala wano naye nga tewakyaliwo osobola kuyita wonna nti odduka
okumewo de wamwe oba wava mitiyalo bavanga tuwakyali ebitooge byonna nga birimu abakuuma abayeekera nga mwe bali tolina woosalinkiriza era okukwatako ng'osalinkiriza bwe bakuze eno mu mundulani kafuuni oba mugwa twalinanga enzita etali nnungi ebimuti byaganda emigwa gyalimu wabanga otolose bakusibangamu omugwa eno babiri ne basika neno sooka n'osimentaana yawe eno omanyi mulimu ebizibu ebikwasa ennaku ne basika n'okanuka n'ogwa mu kapuliyo nga baziika okkirira oba bannamwe mwabadde bangi be bakuziika ate nabo ne babateekamu twegamba ebintu by'ekikanga ekyo paka tugenderawo olwo tumaze 82 tugenze 83 emmundu evuga kale 83 awo olwo nze nga training nagimala nje musajja mukakamavu ndi mulwanyi olwo nkuba rocket ranger waliwo emmundu rocket ranger ogiteeka wano ogikubira ku kiwegabega kuno kati obeera nga n'okuba akazimbe kaliko olengera eri etuukayo awo nakumpi kati waliwo omusajja gwe nali naye naye oyo tutalo teyalumala nsuubira oba bamuyitanga Fende Lwangira kati nga ndi ku kitoogo kiri waffe bakiyita Kalongero ekiva ekitoogo ekisala okuva mu Busiro okujja mu Bulemeezi omanyi Bulemeezi Katonda yagikola buli wooyinjirira Bulemeezi oteeka kusomoka ekitoogo oba nawe wakyetegeeza wadde wali muto buli wooyinjira Bulemeezi osooka kusomoka kitoogo ekirali kya muzannyo bw'oga nti nva Luweero ngenda jindi ene wamwe waluleeta osomoka Lumansi bw'ogamba ogenda Wobulenzi osomoka Lumansi Bulemeezi bw'oga nti kati nvudde wano Matugga emigga egirawo gy'osomoka tegibalika bw'oga nti nvudde Kakiri ngenda kuyinjira Bulemeezi waliwo omugaawo Danze wonna waliwo emigga Katonda yakola Bulemeezi nga kintu kyakwewuunyisa era kyavaamu musana yo tigumuwaako amunnyo kali mune nga mbeera ku kitoogo awo Kalongero kati lumu bwe mbandi ku kitoogo awo jjajja najja n'alwala ekeeno nenfuna amawulire oli naŋŋamba omanyi nti muzeeyi mulwadde muzeeyi Kalibala mulwadde ddala naye wandigenzeeyo nensaba mukama wange nga mukyali mu lutalo tuli mu lutalo lwakatandika lulinga olwakatandika 83 kaakati bwe musaba mukama wange ne muganjagala genda kuka naŋŋamba sula wayinjira obuyeekera tebuliko wammwe tebuliko muganda wo simanyi muganda wange mugenda mulaba mulwadde simanyi yafudde nempulira ekinyinzo naye ne mugamba mukama wange nyamba ngenendabe ku jjajja naŋŋamba nkuwadde essaawa 12 nkuwadde essaawa 7 mubala nti essaawa 1 2 3 4 5 6 7 ng'oli wano okuva kati woogendedde nkuwadde essaawa 7 nenziruka emmundu lokutenenkya gitwalina olwemu ng'eringa kampuni eri awo emmundu nenjebalekerawo mukama wange waali nengenda ndabajjajja bwe ntuuka eyo naye naakatuukawo akabanga katono waka waffe si wawanvu lwakuba tomanyi wali mu Busiro oba wano ku kitoogo ekyegambe ekyekalongero ogende wali waffe ekawumu nga Museveni ono kati gwe tuyita pulezidenti nga guse ku jipu ye kubanga emmere Museveni yalyanga okusooka nga otwala wakatandika yavanga waffe agaali maka manene nnyo ddala nga omukulu azze kubanga Museveni twali tumuyita pulezidenti twamuyitanga Museveni afande buuyo kitegedde bulungi bulayinza okiwe n'agamba omusajja omuzala twali tumuyita afande Museveni wuyo ate ffe twalina obukodyo bwaffe yayogeranga nnyo nga bw'aba ayogera agira bw'ati kati oluusi twabanga tutambula mu kibinja twagala oba okutawanyika kwe kuvaako mu nkambi ogenda okufuneko oyinza okulya ne musinkana mu kkubo kati bano bana mwaba bajja bwe mukola bwe muti nga bamanya nti omukulu ali mabegaawo emisinde gye badduka nga miyitirivu nga beekweka akubuuza n'ogamba ono yeiko nyuma hapo wakolanga bukozi bwoti bamanya nti ajja ali mabega yayogeranga nnyo yene akalevu wano ng'akagiranga bwati wabanga ali mu sipiikizi kati tumukazaako akantu ako era oli bwakolera bwati ng'omanya omukulu oyo alina waali ali mu kitundu omwo kati munnange nali ndi awo ng'atuuse
Muzeyi Kalibala omanyiye bwatu bayogera obulwadde bangambye oli mulwadde ate yali tatukangako kawafaawo naye nga waliwo omusajja yaliwo omuluke waffe nga yamufumbira yamufunira eyo olutalo luzandise yali musajja wamuluka ku kyalo waffe olutalo bwe twatuuka ne lumuzingizaawo n'ayingira kati Museveni n'amwefunza nga Museveni yanoonyeza Museveni emmere saamanya eyo mpanvu eyokubeera n'omusajja oyo nga tumuyita muluka yali wa muluka waffe ku kyalo olutalo lwamusangaawo naye nga yali weruweere n'alemererwa okuddayo kakati eyo olutalo ne mukwatizaawo kakati nga yafumbira muzeeyi emmere yamunenyeza n'emmere naye nga musajja omuluka emmere agijja waffe kakati yawaliriza afene Museveni ajje waffe alabe Kalibala wava emmere gy'alya kati yatuukawo nga Kalibala mulwadde era yamugamba nti omuzeeyi we tujja emmere mulwadde ono muluka n'amugamba nja gendayo kati bwajja pulezidenti n'ansangawo awo waka kyava abuuza jjajja twaliwo abavubuka kyava abuuza jjajja ate bano jjajja mu 83 kyava amugamba ono musirikale wo obeerawa ne mugamba afende mbeera Kalongero ku Rocket Rancher ate kakati ovuddeyo otya ati aduyi bwajja ne mugamba afande mvuddeyo nzize kola jjajja bulwadde n'angamba ono muzeeyi Kalibala nti kakati oddayo di ne mugamba nzirayo kati waliwo omusajja yali amuvuga omusirikale yali amuvuga yali muzaale waffe era ku kyalo okwo nga bamuyita Kyamufumba erinnya lyavuga nnyo baali bamuyita Meja Kyamufumba kati naye yafa dda kyava abuuza Kyamufumba ono mumanyi kyava Kyamufumba amugamba ono muganda wange tuzaalibwa wano wamu wano watata waffe kyava agamba nambuza gwe omusulukale gwani ne muganze Kalibala ate ono Kalibala ate nawe oli Kalibala ne mugamba nti oyo jjajja wange jjajja n'amunnyonnyola n'agamba nti kakati wavaawo okujja okuyingira olutalo ne mugamba nava Kampala wa ne mugamba nava najja nankumbi awo wali okolera wa ne muganda alina workshop munali nkolera ku Arizona awo ku Topaz n'agamba ku Topaz ku Arizona wano Kibuye wano nti nze wandaba nga namulabako yalina akamotoka yali atambuliramu awo nga nankani zitandise entalutalo zitandise ne muganda nakulabako mu kamotoka ka 1200 awo kubanga bwe twapakinga mu kazaffe eza garaji ate nga nabo bapakinga bajja ku Topaz n'agamba Kalibala wandaba ne muganda akulaba obadde olina workshop ne mugamba nina nali nina naye nabireka nenzija mu lutalo nwanirira eggwanga wali makanika ne mugamba n'angamba kakati nti kyava agamba oli Kizito dureva wa yali amuvuga ku jipu olwo nga tukyatambulirako ne ku mmotoka nga tuzirina zitwawambanga nga tuzirina loole tuzirina bajjanga bana basajja abakyoli nebyokulwanyisa ku loole nga tugenda tubakuba nga tuzibajjako twali bakubi no balungi ate nga twali bakyakayiga naye nga tukuba omuliro so n'agamba Kalibala n'agamba Kizito n'amugamba Kizito njagala omusulukale ono mulabeemu omugaso njagala omujeyo eri ku Kitoogo Kalongero omuleete ku headquarter oli mu Mundurani akujja ku Rocket Rancher ajja ku Rocket Rancher agenda okumponya ensiri empitirivu Kitoogo wali mutima gwange nali musanyufu nnyo mu mwoyo naye nga kyengendako nali sikimanyi kituufu akuleeta ku headquarter aleeta ku headquarter ne ngamba headquarter nga ziriwa headquarter eri awo era waffe Kawumu ejo bulya mu Ndurani eri awo Kawumu headquarter Museveni wabeera amagye gonna abakulu bonna awo abasirikale abasinga obungi ababa mu training awo babajja ne babagaba mu Ndurani eri awo waffe eri mu kitundu kyaffe awo wenyini Kawumu bayitawo kitema amasanga batera okulya nga boogera mu nnaku enkulu akati munnange omusajja nga ajja Kizito Kyamufumba ng'agamba mukama wange ng'amugamba afande nti obuyekera bannaye buzibu nnyo gwosinga obaka nga mbo obusirikale gwosinga emyaka omuto bwati omuyita afande kwegamba ebintu bizibu ng'ajje wa mukama wange ng'akuba omugwawo ng'amugamba afande nti bantumye omusirikale oyo
nga mukama wange amugamba omusirikale oyo wamutegedde ani yamukutumye nti afende Museveni yamutegedde atya agamba baasikaje naye eggulo eri ewa Muzeeyi Kalibala ng'amugamba ono omwami omukulu Lwangira mukama wange ambuuza Kalibala afende wamugambye eki ng'amugamba sirina oli omusajja yali atiika eyo gye twali anti nga yasalawo yali ku top Katonda weeyo in fact yali Katonda kyasalawo kyekikolewa kibeera nga mbuuza Kalibala Museveni wamugamba eki ng'amugamba sirina kye namugambye twali twogera awo n'aŋŋamba ŋŋende ku headquarter ayina emirimu gy'ayagala okuntuma gwe nti tulina ekintu kino kinakiwa lipooti ekifo eno ne mugamba nze sirina n'ekizito naye amugamba talina ebintu byabadde boogerako byabadde birala ono makanika amwagala agenda abeere wali waliwo emirimu egigenda okutandikibwawo Lukimanana-3 ng'omusajja akkiriza nga banteeka ku jipu nga ntuuka mu Mondlane Kizito ng'agenda ew'omukulu nga baŋŋamba wepata ate twalinanga nti ogenda waliwo enju ofuna wogwa funa wakubeera kati nga bwendi bwenti ate kati ndina bulungi engoye nzirina ezimmala kati wano ne bwengwa empewo sigiwulira naye lulinga otaddeko ku kooti n'empale oli mu mpanvu nga Kizita ngamba afuna webake budde bwali bukya ku makya olunaku olwo ssaawa nga 10 nga Museveni avaayo foreign nga yakabye twabeera ku foreign ssaawa 10 ez'ekiro foreign lino eddoboozi lyetwogera kati gwanvu nnyo nga tetwogera bwe tutyo nga betwogera wabula nga twogera kaama topaka olutalo etwalumala twogera ka foreign emiggo givuga foreign ayekunyamu emiggo emiggo gyaki maama eri twalinga nsolo speed yongera oli ajja kugamba foreign asanga ndakuba obuga foreign ninya pana sikia foreign twali twaguba emiggo nga twakubwa emiggo ekyonkubulira oli wasanga wakuba bakubye ku mutwe ye batukuba emiggo abanyankola bakuba abobola bamanyire nti ne bakuba fenga batambula n'ekibooko buli bwe babeera era kyobola namuno oyo olwo wasanga oli alina kupipiki n'omugamba osanga oli ali ku lodi wakatambula mu lwaggulu akutte muggo munnange sekurisi eyo omukulu ng'avaayo ekiro ekyo ku paredi ng'atubuuza namunagani biki omunyasika babeera n'amaswali asooka n'ababuuza mwasire mutya muli mutya obuzibu buki munagenda ng'abuuza kali nayanja n'agamba nimekuja hapa mbele yenyu olutalo lupanuye anti boogera mu Luswahili olwategeeza ki agamba nti nimekuja mbele yenyu hapa olutalo lupanuye olutalo lukute enkanda go lulinnye kati tumaze emyaka ebiri twali mu 83 kati kuno gwa kusatu kakati omusajja oyo mugezi njagala kuteeka muno department wadde tuli mu lutalo no lujja kulwawo tugenda kola department n'okusookera ddala nti nalese wano omusulukale wange kyamufumba sa omusulukale wange gwe nakugambye aluwa twadere wa Muzeeyi Kalibala nga nvaayo tuli ku paliri ngamba wuuno ngamba dawali nawe kyamufumba dawali ng'abuuza njagala okumanya muno mulimu abamanyi abadureva n'abamakanika abaalimu nga bawanika emikono gwe waali ovuga motoka ki gwe waali okanikirawa nga buli omu ayogera mudde wali awali Kalibala wali njagala abasawo tulinamu n'abasawo abasomako ku busawo nti mudde wali tulinamu abamanyi obulimi nti mwebali twagenda n'omusajja minisita yali akulira Kawanda research ebyobulimi Kawanda research otegedde wali ebiseera ebyo yali akulira Kawanda research yali mu sikeeyo ng'avaayo ng'amugamba dawali gaddawali ng'amugamba omanyi obulungi ebyobulimi nti kakati olutalo lumaze okupanuwa njagala basoma agriculture muveeyo
abaaliwo abatonoto nga bavaayo nga bagamba mudde kwoli department nga azikola bwati. Njagala abaali basomye muno mulimu abaasiyino nti mwebali mulimu abasoma ku mawulire nga tuli bangi nga nabo abasoma ku mawulire baba 3 5 nga bavaayo kakati mwaba mawulire mudde wali bwamala yasokera kunze nagamba Kalibala nakujja ku kitoogo njagala olutalo lupanuye tugenda kulwana olutalo lw'okufiirawo tusanga emmotoka zino baleetako ebyokulwanyisa tulina okuzivuga tuzireete okitegedde kitegedde bulungi tuwezeewo nga 5 abamanyi emmotoka n'omulimu gw'okukanika nga afuna abalimi oyo minisita gwe twagenda naye erinnya no ndyerabiddemu ng'amugamba kati gwogenda kutuleninga abalimi tugenda kulwana nga bwe tulima mu nsiko eyo mu nsiko tugenda kulwana nga bwe tulima kubanga emmere ejja kutugwako olutalo tetumanyi we luligwera naye bwe tutuuka awantu nga mutandika okulima muwogo kutema lumonde abasirikale gwe omulimu ogenda kufuna abasirikale bojja okubeera nabo abasawo twabalinabo already nga twongera nga tugenda tuwamba abalala mu malwaliro agenda Kaseke na retired Kanukiza Kiza omusajja yakola omulimu bata yalina Kaseke Kiza yali bweru Kiza yajja luvannyuma yali Nairobi era bwe yatuuka wano yali akola ku muzeeyi oyo twalina bata bamaama Kawempa abo ndowooza kati abasinga bonna bafu kati gabanya department bwatu kakati awo olwamponyeza ekitogo kiri ensiri zenkugambye zize ku headquarter ogugo gwa kuvuga motoka ze muwambye tuwambe motoka nga tugenda ne mundu mundu esoka nevuga tuba tubasanze kulwana mundu ngevuga mundu ngevuga ebikopola biringa ebikopola basajja bayine mundu tebazeguya bayine ebikopola bakubanga ebikopola batukanga ebikopola nga balinga bakubazi ne mundu entono naye nga bagamba wantu ya MTO akakundi kaffe bali bakayitako MTO wantu ya MTO songa mbere kwa gadi wantu mulwana songa mbere musonga wali awalirole bazi parkinze anti mundu nakuliko ebyokulwanyisa box byamasasi biriyo nga tukawali tatati olubise zalinga tata mukutula waya olubali tubagobe baduse mukutula waya nga kyaka kutegula mwe muleka zivuga bagamba kwenda futwalekanga zivuga anti bayinza otugoberera bana abasigade ku mutulu babagoba misinde fe ole twategudde nga tugenze tutuka mundulana nga uli abantu mukyalo endulu zivuga abaana baffe batuyitanga baana tulese bwe tutyo paka mu kinana mwe neyo olutalo lugenze lukaluba olutalo lweyongedde abayingira bajja bayingira abo kati nga bowuli abo bano bakayihura bajja luvannyuma kinana mwenda abo bajjo raddawo engamba jjo ngawe naye nga nakati tubayita bajjo era boga kinana mwenda abo bakayihura waliwo bangi abajja bava Makerere eyo mu myaka eyo yogungi naye nga ffe tuli eyo bakasangawo bakawondawo abaala tugundidde nekko lyatukwata dda munange mundu egenda epanuwa tulwana tukuba ekyomukisa omulungi kyenalaba mu lutalo olwo entalo zaalimu ntono nnyo ze baatukubanga ne batuwangula kyekyabaletera okubeera kubanga mwali bayiga twali bamalirivu twali abayiga abamalirivu bowulya balumira mwoyo ate ekino kyetwaliko twali tukyagala naye nga tukuba omuliro abasajja abo nga bajja bangi ne tubakuba ne tubagoba emisinde n'okukyajinga emmundu ne bazisula ne tuzitwala emmundu ezisinga twazijja kwabo bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya mukama Agape Christian Secondary School ekyungu mukono gy'oba omutwala ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences lyawandiisibwa minisitule y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB center number science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu anti security cameras weeziri ku ssomero bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemikono
n'emizannyo. balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basange ekyungu mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.